kati munnange sikuriseyo nga mama bagamba buli kintu maaso makalu ng'omusajja amugamba nze mukwano gwo namugamba dda yajja nangamba kino nangamba muli baloge wammwe nangamba tomwagaliza naye because nze yali anaze interest nti anjagala saabitwala serious nalomanya nti nno akikola twawukane nangamba naye ate yazze nga akulopera ebango nno yava ku mulimu ng'omuwala yajja namulopera kati no bawa ayagala biki omukazi n'atumbira n'avuma omusajja ne balwanyombagana ne bakola otya ne beesikangana ng'oli amuwa information atabula bano babiri olwanagane on a dropping ono yam taking it on namugamba naye kirungi omutegedde omusajja mbu n'abagamba ne mu nnyumba yabaleeteramu eddagala musenguke ne bafuna ennyumba ne basenguka nga tebamunyeze bamala okusenguka ono addayo ku mulimu nga ngambe fifi natuuza omuwala nga siyombye angambye nasaba obukkakkamu obw'ensi yonna nti nali nkyamuyinako ekitiibwa ky'okuba nti nno engalo ze nalindiisa yali aziwaniridde ebbanga nangamba nze gwolaba fifi ne graduation sente zaali tubuze kuba graduation fee brother wange ebiseera ebyo mulimu gwali gutagala taata we n'atuwa ssente nangamba nze nali ntuula senior 6 taata we yansasula registration nga nina ebyokwebaza famire eyo bingi kumbe bino taata we yabikolanga ne maama byamunyizanga nga mu mwana ne wakola ensobi taata wamukompeyalinga kuono munno yeeyisa bwati munno asoma bwati lwaki kati taata olw'okuba akawala kano bambi kaali kava mu famire ennaku nga bambi ate kagezi teyayagala kafiire awo n'akaweereranga maama byamunyiiza n'omuwala byatukataye mu baami ne bimunyiiza omuwala yali talinamu mbu nno kirowoozo naye kiraka kyava ku maama namugamba onkomezzaayo nakukola ki njagala neetonde omuwana kyava muwulira taata wange lwaki akungeraageranyako wanzijako omukwano kwa taata wange kimu bibiri ayogera ku ggwe biki namugamba naye munnange sisimanya nko taata wa akungeraageranyako nsaba onsonyiwe twawukane mu bulungi n'omulimu ŋŋenda guleka mbekyava mugamba n'omusajja ogenda mumuleka kubanga byokyasinza okuntwalako wantwalako omusajja wange kati n'amubuulira maaso makalu omusajja yali amwagala n'obiyingiramu dererere namugamba wakingamba kukwanjula nenkwetondera nti nze saamanya nti wamanya wamwekubako gwe wamwetega biki angambye fifi omwana yanvuma nansikaasika mu bantu ate omusajja yejja n'atutaasa nangamba ate ebyembi nga binajja nti twali ku mulimu ate ye gwe baagoba kakyolwa ate nze nsigala ku mulimu maama wange yaŋŋamba resigning nga bba waasigale ng'akola yakufunira egyokola nangamba fifi nenvaayo ne banfunira emirimu nangamba bwe ntyo bwe nawona okufa nangamba naye nzuwe nkulaga obufaananyi bw'omwana wange bwe yali afaanana omwana yali anfuddeko omuwala we twali tuyomba nangamba niwe libabampana niwe ndibamfa siri eyagaliramu obwo obufumbo siriddamu kuzaalayo ne mugamba wazaalayo omulala nangamba nazaala abaana kati n'omwami wange nkyali naye nembaga twagikola after kwanjula naye fifi nze mukwano gwange yali anzise ne mugamba utuke n'okuseerinziba amaaso nakukola ki munnange angambye omwana yambuulira buli busungu bwanninako nangamba osobola okuliirira byonna taata wange byakutaddeko nze okusonyiwa osobola ne mugamba bulijjo simanyi yangambye fifi ensi yakuŋŋaana naye mukama n'ayamba abantu nga bali ku ludda nange kuba nze saayomba nasirika amaziga nga gampitamu nzijukira buli kyankoze mbadde ndyanga naye musowaani y'emu nangamba nze fifi nazimbako olubuto nga tulowooza nti nno ndi lubuto lwa mwana nga ndi n'omuwala oyo ku mulimu nga si lwa mwana era maama wange yaleeta eddagala eryamponya nga tulowooza lubuto lwa mwana nga si lwa mwana naye neyandeeteranga ebyokulya mbu nga ndya naye nga tukolagana naye kumbe ye kyeyali afa ku jjono mu bulamu ate ng'obuzibu bwava ku maama we kati neebuuza abakazi lwaki oba tutuusa bbaawo n'omugamba lekera aweerera omwana wa gundi nze sikyagala lekera awo okuyamba kino nze sikyagala aŋŋambye nze baby shower yankomyayo kuba mbadde sibanyumiriza ku ky'okuzaala aŋŋambye okutuuka okuzaala baamusala aŋŋambye nasindika omwana nga bwalingizaako bw'ati neyeddirayo tayimu netuuka omwana ne baŋŋamba akooye taata wange maama wange ne taata ne bagamba bamusale omwana aveeyo tusigaze abantu bano nga balamu angambye fifi nali nfiiridde mu kuzaala nabeera mu bulumi more than 6 hours omwana nnuma mwana n'alingiza omwana paka bwe bagamba bannongose ne bannongoosa mukama n'asaasira theatre n'enjifuluma omwana ne mbeera naye omwana wulidde yatandika kuwunya ng'akutuse kalira awunyanga ekivundu awunyanga omufu bunga buli muntu agaba naye kiki nga abantu tebasaana kuyingira mu nnyumba agamba omusajja oba naye agenda kutuuka yeetamwe angambye fifi nze nayita mu kugezesebwa kwa baby shower wekyo emboozi maninyumiriza waliwo yambuuziza fifi omusajja oli wayogeddeko naye sinnamweta ntala
Sinamutambala nanyini mbozi yangamba njinyumye agirabe. Awulire reaction ye. Kati yangambye yagirabe tanamuddamu kigambo kyonna. Tanamuddamu. Alona omuntu omulala yampeereza message. Fifi gwoyogerako erinnya lye gundi bannange tetusinga kwogera mannya g'abantu. Gwe ojja mu inbox yange ng'omanyi omuntu oyo gw'omanyi. Tugenda ku disclosinganga abantu b'abandi. Emboozi bwe tuginyuliza amanya tugaleke nga ge tuba tubawadde ndio tumuwadde lyafu Lucia simanyani. Tetugenda mu details z'abantu. Tetugendayo. Nange musajja emboozi yagirabe naye tebannambulira ya reactinze. Waliwo omulala yawandiise nanga Fifi yogambye tosubira nti Saala ekola. Bannange sigambye nti Saala tekola. Nababuuza kati ayagala Saala emukolere kyawo nti Katonda atuule ku mutima gwono aguwonye byampaka. Healing takes time. We heal differently because we hurt different. You people, healing takes time. Ogenda kuddawo gweyogeze asonyiwe gwe mirundi bakaje bakuzigayiridde okusonyiwanga walimu. Omuntu omuleka naalumwa wamala okuwulumwa naawona n'akola ekiddako. Nze solution yange omukazi ali mugambye adduke. Kuba kati simanyi. Musajja emyaka giweza aganya osonyiwa obulumi tebunnamuggwako. Kati munaamukaka bukasi. Mukyala Nsubuga. Gemanya naye ekirala bannanga abampeereza message. Ntera nnyo okubagamba please write. Si mu bubi. Emboozi ennyanguyira okuyitamu bwe nti nga ngisomye. Gano okudda ku voice note zammwe mpulirize. Mukola voice note mbanga abakola ebiramu. Sisobola kuziwuliriza si mu mpisa mbi wabula mpanvu. Omuntu aba n'ebyokukola bannange. Gwe sobola bakolera voice note eva kuno mpaka Malaba. Kuki lwamboozi? Omwana nakubira naganze njagala ndikunyumize nga kubide nti njagala kusoma nze bwe nsoma emboozi yange nsojigatta. Okitegeera so sikudda ku simu kwanti nze ntulaawo nga ngenda kuwuliriza gwe mpeereza message nga mpandiike ngisome bulungi nnyo nnyini ddala njanalyzing nze mmanye we ngendo ginyumya because mu mboozi muno mubaamu bye sinyumya abalala mu mentioninga amannya g'abantu agaddala bwe muteeka mu mboozi nti baba babasobya of which sisobola sirina bujulizi defamation ebejja kunza aba mentioninze okitegeera so gwebeera wakisa woweereza emboozi giwandiike bulungi nze nja kusoma oba Oluganda lufu oba lumenyefu oba Oluzungu lutya nja kusoma nja kupiikinga nze nfune bwe nnyumya emboozi yo. Kati ekirala abajja mu inbox nga mina amasomero ge mugamba agakubya abaana bane njagala obujulizi nabagambye kino kye twagala okuyingiramu kinene beera n'obujulizi bwo nzo nkakase obimpe mbisomeko mbirabeko video eziba weziri then nze nkukolerera live nkuyite ku live yange ojje tuteekwa obusungu bwaffe okwesomera abaana batambuze video tugitaginge mpaka lwe banaatuuka ku bekikwatako n'abapoliisi naye okujja ngambe baakuba omwana wange nga tewali bujulizi sisobola kukola ataaka yonna nabagamba nze I always come out to bring my voice out ku kintu kiriko evidence nga nkimanyi nti nange mwennyini baba banjodde nina we neewolereza era nina we mponera so bakwano bange awandike mpa emboozi giwandiike write it gwe tofaayo newe n'abampanvu kubanga oba osoma amaaso gadduka mangu nga wategedde emboozi gyedda naye voice note zemukola ziringa ebiraamo nedda tekijja kusoboka kakati njagala tubeere bantu bakulu babuvunaanyizibwa tuwandiika message yo ngisome tokuba kunyumiza mboozi kuba nja gyerabira mba n'ebyokola ojja kunyumiroze munno mbijjukira nga nange nabyerabidde dda olwo yangambye nga toyogera mboozi yange mulimu emboozi zentunulamu n'ensoma nga tezigatta kasita emboozi tegatta sisobola ginyumya niyo emboozi zensoma mu butuufu nga tekiggwayo wetuuka mu kkubo n'ebula nga terina connectivity wogaawe nva ku kino nzire wali mba sisobola kuginyumya kuba nange mba sigitegedde kyentegedde kyengenda okubanyumiza Fifi Queen mukyala Nsubuga omubwe nti mweraba nsiibe bulungi bumu ku bubonero obw'enkukunala nti omwana akyali muto ye ndowooza nti buli muntu yenna alina kukwatagana naye mu nkola y'ebintu ne mu ndaba yaabyo. Zina abaana abawala 3 era bonna mbatunuulidde nga bakula. Omwana omuto omusanga nga akaaba n'omubuuza lwaki okaaba logala dadi ono tanjagala nti lwaki takwagala. Mugambye tuzannye mami ne dadi ye tayagala tuzannye mupiira. Kati ekyo kitabula abaana abato. Babaana abato n'obwongo bwabwe balowooza ti omuntu yenna bw'abaako engeri entono gye mutakwatagana kitegeeza takwagala. Kati abaana abato bwe bafaanana. Naye bw'ogenda okula okizuula nti abantu musobola okubaamu enkola gye mukwataganamu
oba endaba y'ebintu gye mulaba nga ye mwate endala nga mwawukana, ekyo tekirina buzibu. Era kwe kusizira n'abantu ndowooza n'okusobola okubeera in relationships, whether business or romantic relationships, nga musazeewo bye munaakwataganamu ne bye munaayawukanamu ne musigala nga mukyali mwena. Naye abaana abato tebakisobola. Abaana abato bo balowooza nti omuntu mulina kwatagana mu buli kintu, era endaba yammwe y'ebintu etekwa kuba yeemu. N'olwekyo nze ndowooza nti kyamutawaana nnyo okukozesa endaba ye ey'ebintu ng'ekipimo kw'opimira amagezi ga buli muntu. Nti era omuntu atalaba bintu nga ggwe, oyo aba tategeera ateekwa kuvuma obuvumwa. Ebyo by'abaana bato. Era kasita mulabanga omuntu ng'avuma omuntu kubanga tebakwataganye mu kino oba kiri, oba endaba yaabwe ebintu tefaanaganye, nga mumanya tannakula. Kasita ogendanga okula otandika okugumiikiriza n'okuvubiikiriza abantu, newankubadde nga waliwo ensonga gye mutakwatagana. Actually concentration yo ebeera ku bintu bye mukwataganamu, so si ku bye mwawukanamu. Nze ndaba abaana bato bangi ku mutimbagano kuno ng'ekibatabula nti waliwo omuntu gwe baawukanyeemu endaba y'ebintu oba endowooza yaabyo, oyo kati naavumwa. Naye nze ndowooza nti mujja genda mukula. Nze ndowooza nti tujja kutuuka ekiseera twejjuse olw'ekyo kimusazeewo nti kati bwannalukalala nakukaayuukana bye bikola era bye biri ku mulembe. Omuntu yenna akola ebintu nga taddaddeemu bwannalukalala takaayuukanye, mbwoyo tategeera. Kakati olwo obuntu bulamu n'abantu balamu bo tebakyalina we banywera lwendo lw'amazzi, buli muntu yenna anaabeera nalukalala. Twatuuka ddi awo nti okugaana okubeera nalukalala musango ate omunene nnyo ogukusalirwa mu kkooti y'abantu era ne gukuka mu vi. Era buli muntu yenna alina kuba nalukalala. Awo twatuukawo ddi? Yabaffe munzikirize nkikinala embooze. Twatuuka ddi ku kukubaganya ebirowoozo ku kutegeera kwa Mesach Ssemakula? Mwabagamba nti Mesach Ssemakula era abakubaganya ebirowoozo ku kutegeera kwe, mutulage nammwe ku bye mukoze eby'amaanyi bye mutaddewo nti nze agamba nti Mesach Ssemakula nkubaganya ebirowoozo ku kutegeera kwe, nkola kino. Nammwe bye mukoze tubiteeke ku minzaani, n'ebya Ssemakula tubiteeke ku minzaani tupime. Mesach Ssemakula oyo alina ebintu byakoze ddala eby'amaanyi ebyasinzirwako n'okumuwa ebitiibwa. Omanyi omuntu omuyiiya ng'ataddewo ekintu n'akiyiya ne kibeerawo, oyo aba mu ddaala ddala. Kati ebyammwe biruwa mwabavuma? Mwabavuma omusajja ng'oyo ebyammwe biruwa nammwe tubirabe. Okujjako ng'ogyeko ebivumo byammwe nti kyekyamaanyi kyokka kye mukoze, ki ekirala kye mutaddewo ekiri ku mmeeza kye tubategeererako nti nammwe muli b'amaanyi? Nze ndowooza ffenna tetugenda kufuuka bannalukalala. Wakyaliwo omwagaanya omunene, obuntu bulamu n'empisa mwe bijja okwegazaanyiza. Muleke tumalako mirembe. Abantu balamu nabo bateekwa okwegazaanyiza mu ggwanga lyattu. Si buli muntu nti agenda kubeera nalukalala, nedda. Ekyo nedda tukigaanye. Ekyo nedda, mulimba nedda. Ffe tugaanye.